Okumalira ddala omwezi mulamba n'ennaku 9 emikuttu gy'ekitongole ky'amawulire ki Nation Media Group Uganda okuli NTV, Spark TV, Daily Monitor, Ddembe FM ne KFM gigimaze nga tegiri ku mpuliziganya oluvannyuma lw'okuggyibwako ab'eby'okwerinda. Mukaseera k'omuggalo guno amaloboozi mangi gawuliddwa nga gayayanira empeereza gy'emikuttu gya NMG egy'enjawulo. Abalala batuuka n'okuwera obutaddamu kulaba mikuttu gyonna yadde okusoma olupapula lw'amawulire lwonna okuggyako ng'emikuttu gy'amawulire egya NMG gigguddwawo. Kati bano nga bazzeemu okukola emirimu gyabwe mu butongole. Akulira NMG mu Uganda Susan Nsibirwa atubuulidde okuyaayana kuno kye kubadde kutegeeza gye bali. Naye mu kiseera kino njagala okwebaza ennyo abantu baffe bakoze skiiti babuzeebuuza ku social media video ku TikTok tuzirabye ezimu n'oseka bambi naye nga otegeera nti omuntu kyagezaako okugamba nti bannange mukomawo ddi. N'olwekyo ekisooka kya kwebaza bantu baadvertiser baffe ne bagamba bannange tubalinze we mukomerawo we tutandikira kwegamba ekyo nakyo tosobola ku butakyogerako. Ono agamba nti mu muggalo guno babadde tebatudde kw'ossa n'okwefumiitiriza. Bw'oyita mu kizibu okiyigiramu ate n'okikuliramu kati nze nsuubira nti tukikuliddemu waliwo ebimu bye tugenda okukola nga biri better biri different era nga bw'olaba empuliziganya bw'ekyuse naye nga tuyizeemu ebintu bingi ng'abantu buli omu ssekinnoomu alina kyayizeemu naye ate era nga organization tulina kye tuyizeemu kubanga buli embeera gye tuyita mu bulamu tulina okuvaamu nga tulina kye tuyizeemu. N'olwekyo nze nsuubira nti ekijja mu maaso ate era kijja kubeera nga kiri better than ekibadde emabega. The physical infrastructure was closed. But the newsroom did not go home to sleep. We remained active, we remained doing the work that we do, and that is why we have rich content as we speak. Nsibirwa ayongerako nti NMG teri mu Uganda mwokka wabula ne mu mawanga amalala nga yonna enkola yaayo ey'emirimu teyawukana. N'agumya bannayuganda nti tewali kigenda kukyuka. Tetuli mu Uganda mwokka. Tuli kampuni eri mu East Africa, Kenya, Tanzania. Ate nga kyetuli wano tisinti ffe aba Uganda nti twasalawo nti kati ffe tukola bwe yeeyo DNA yaffe nga kampuni nti we tuba tuweereza mu mazima, twogera mazima, twogera bituufu, eddoboozi ly'abantu kwegamba tekiri wano wokka. W'opickinga up kati n'ogula Daily Nation n'olaba kye boogerako olwaleero n'olaba investigative pieces eza NTV Kenya olabira ddala nti ffenna omulama gwe kuki wegumu. Ye akulira ebyamawulire mu NMG-U Alan Chekwech agumizza abalabi baabwe nti tebagenda kuva ku mulamwa ogw'okutuusa ku bannayuganda amawulire mu bwerufu bwago. We are back with even a better renewed commitment to do better impactful journalism, journalism that educates, that influences society in a positive way, but also information and the best journalism in town that is verified, that's accurate, and is impactful. So our promise to the audiences is that our return is to just let them know that we're back to do the things that we're supposed to do and to do the things that we do the best. Bano era tebalemye kwebaza bannayuganda olw'okubassaamu obwesige n'okubalaga omukwano mu kiseera NMG kwebeeredde ku muggalo n'okubagumiikiriza. Okwebaza abantu baffe abatuwuliriza batulaba abawagizi baffe ababatufuula nnamba emu abo abagamba bannange nze sigenda kusoma mawulire paka nga mukoze mutya nga mukomyewo, sigenda kulaba TV ne TV sigenda kusasula subscription yonna okujjako nga mukoze mutya mukomyewo. Kwegamba okwagala okwo. As we return, we have a hugely profound gratitude to our audiences because they've stood with us during this period. Many of them have shown the interest in the news that the NMG does, and we don't take that for granted.
we actually appreciate all our audiences. Bingi byogeddwa, bingi bikoleddwa, wabula Abakulu abatwala ekitongole ki Nation Media Group ng'ekitwala ne Spark TV bagamba nti obwetengereze, amazima n'obwerufu mu kisaawe ky'amawulire z'ennono kwe bayimiridde kati nga tukomawo ku mpewo. Wini Tessa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV.